Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Siri mchano bana fate abatulaba mukasera kano mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna abatwekuumiddeko yonna gye musinzidde okubanga mutulaba abatulabira mu ggwanga Uganda awamu n'ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo tubaniriza ku voltage era nga amanyanza omumbejja aliwo Lilian tugenda kuba tutambulira ddala mpaka ssaawa 3 ez'ekiro eky'olunaku luno olwolwaleero olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 2 omwezi tulimu gwa 8 omwaka 2021 so mwenna mbaniriza abatulaba era yonna gye musizidde okubanga mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala olunaku luno olwolwaleero tugenda kubanga twongera okubanga tutunuulira ate emiramwa egy'enjawulo gyengenda okubanga mbategeezaako mu ddakiika ntononya ate okuva kati naye nga kansooke mbajjukize nti tetuli ku mainstream media naye nga tubeera live ku Facebook page yaffe eyitibwa The Alternative Uganda so munange gwabadde tannaba kulikinga page genda munange olikinge otufollowinge onyige ne alarm button eyo nti buli tubeera live osobola okufuna notification ekutegeeza nti tuli live n'omanya program ki eriyo nsonga ki zeboogerako ate naawe nosobola okubeera nga ate oli kitundutundu ku program eyo ku YouTube tuli The Alternative Uganda ate nga ku Instagram tuli The Alternative Uganda still era nga ne ku Twitter tuli The Alternative Uganda so gye mikutu gyosobola okubeera nga munanga ate otufunirako mu ngeri emu oba endala naye nga mbaniriza mwenna abatulaba era nga kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala munnange mwebale nnyo mwebalire ddala abasharinga abaddeyo ne mu reviewinga abakomenti mwebalire ddala ennyongera okubategeeza anti bannaffe aba Twins Unisex Salon bakutegeeza gwe wena ayagala okubanga osibwa enviiri eza dreads ayagala okubanga osala akaviiri akalungi munnange osobola okubanga obatuukirira wano mu Kiwempe Soweto Road era nga gwe abeetaaze ku namba y'essimu eri 0773 449200 oba 0756371344 ate nga aba Village Mart Supermarket bakutegeeza nti gwe wona ayagala kalonda mu nnyumba oyagala bikozesebwa ewaka oyagala byakulya oba oyagala byakunywa munnange ate beeyune butereevu bali wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okubanga ate obafuna mu ngeri emu oba endala gwali ewala ng'oyagala deliveries munnange nazo bazikola era ng'osobola okubanga oyita ku namba yaabwe ey'essimu eri 0701
577 435 0701 577 435. Nitas Jewelry akutegeeza nti oyagala kalonda yenna owokwewunda owabakyala, oyagala bukomo bwa ku mukono gwe omwami, oba oyagala necklaces ez'enjawulo, oyagala pini, oyagala kyona kyona akirina, era nga akutegeeza nti osobola okubanga omufuna ku namba ey'essimu eri 0751963993 0751963993 ate naawe nasobola okubanga akutukako mu ngeri emu oba endala. Nga sinaba nno kubanga nyanjula eminamwa gy'olwaleero, kansooke nsabe omu ku bakulu berina mu studios abuuze kuba tulaba, ate tukomewo munnange twogere ku miramwa ate tugiteeseeko mu ddakiika ntono nnyo. Tusanise okulaba Mwami Mayanja. Nange nsanise okubeera wano. Nsiza nnyo mwena abatulaba Voltage n'embeera z'emirimu abagirina. Nyongera okugumya abazadde temukyawa abaana bammwe, mwabafuna mukimanyi nti baana bammwe. This time around President Museveni alina kyatugamba okutwala abaana ku ssomero nga tetupulaninze, era tujja kwetooloola tukomewo wano wetukola ki. So tulowooza nti tukkirize eno dediya kuba ne bamu Afghanistan tebasomye taamu eno naye bo tebalina covid. So tukkirize nti eno dediya katusuubire nti ku mulundi guno baazuukuse bali mu kupulaninga ebyensonga, ate emirimu kati gyakendedde, effort erina kubeera ku vaccination. Bino byadde batuzanyirako kandolindoli sijuyi oxygen simanya testing kit eyo twavuddeyo, kati batukube eddagala ate tulabe ebiddako. So pressure y'abazadde this time around tejja kubeera justifiable olw'ensonga nti twecontradictinga, ffe tuyombera renti, mwatugalira bizinesi zaffe tezikola naye twagala osasula school fees. So we lose a point. The nandiroza nti for now after all omwaka guweddeko nze siri iga kuzza abaana bange ku ssomero, most especially nga bagenda kulwala, kubanga okuddayo ku ssomero baddeyo wali we baali beetaaga obudde bungi nnyo ku ssomero. Kati naawe twakabazaayo ti ate keesi ezavudde ebundi bujjo abaana 8 abalwadde misinde tukole ki. So bange nkyabalina ewaka basooke bagemwe, bateachers bagemwe, n'amasomero gwongere oku-inspecting bagalabo baganabeera compliant. Waliwo amasomero ng'eno studio mwe tutudde nga lumu egendamu abaana 5. Naawe mwene embeera ya social distance okujjako beeralikirivu bwange nti omuntu omu yaŋŋambye nti kye bayita world order, new world order, nti mu bimu ku bye baagala osooka okyusa y'ensoma y'abantu. Tuyinza okubanga tetujja kuddamu kufuna mbeera eri favorable okusindika abaana, omwana w'omujje ejjinja omutwale eyibanda mu boarding school abeereyo emyaka gyonna paka lwalidda. Kiyinza okubanga signals ezo naye nga ffe tetunaba tukyali mu kikadde. So abakulembeze mu ministry bandibadde badetectinga bwe tubanga eyo gye tulaze tuddemu buto tuzimba infrastructure empya because kati because bye boogera tebicatching up. You cannot say e-learning nga internet eri stable Kampala na Wakiso. You cannot say mbogenda kusomeseza abaana ku radio and you want it to start this year ate era abaana abo be-examining era passing out. Nenga kino kyozimba tekirina precedence mabega. Omulamu ogwo tugenda kugudiscussinga ko lunaku olw'emmande ku Voltage. So nze njagadde kuyisaawo nti abazadde tetugattika migugu ebiri. Nga bwe tukyalwana tukya stabilizing as business KCC erwanagana ne ba landlord ku zaked so complying ate tetuyingira mu kyala tusooke tumalirize kino. Okay. Tusanise okulaba ate Mwami Mayanja olunaku olwaleero. Nange nesimye okubeera wano. Okay. Mwami Kyaguba Katongole agenda kuba twegattako mu ddakiika ntono nnyo okuva kati abadde akyalinamu ebimukutte wano na wali naye ng'ate agenda kubanga twegattako olunaku luno olw'olwaleero.
Tugenda kubanga olunaku olwaleero twongera okwogera ku nsonga ate ebimu ku ebyo bibadde bikoze amawulire wiiki eno kwe kuba nti munnange aba-refugees okuva mu ggwanga erya Afghanistan abawerera ddala 2,000 be bajja mu ggwanga Uganda era nga bano minisita yategeeza nti bagenda kumala ebbanga lya myezi 3 ate balabe ki ekiddako oluvannyuma ate olw'ekiseera ekyo naye nga bwe tuba tutunuulidde embeera abarefugees bano ate gye babadde bawangaaliramu bwebanga otunuulidde mu refugee camp ey'ebbidibidi munnange embeera y'abantu abamu amawulire galagako emabegaawo nga abantu bakomplaininga ku mbeera ate gye bawangaaliramu nti ebyobuyonjo oba n'ebyobulamu mu camp eyo ate tebiyimiridde bulungi awo wennyininyini bwe tujja omulamwa gwaffe ogw'okwogera ku nsonga z'abarefugees oba Uganda twali beetegefu okuba nti turecevinga abantu bano given the fact nti tukyagenda maaso n'okuba nga tulwanagana n'ekirwadde ekya COVID-19 ate nga abantu bano abaleetebwa ennamba ate eri waggulu nnyo era ekyebuuzibwa twali tubeetaaga munnange nno twafunyeko ebirowoozo eby'abantu abamu ate bo ensonga eno ey'abarefugees tugenda kuba tuwulira bo bakyogeddeko batya era bo ensonga eno ate bagiteesezaako batya naye nga tetunaba kuba nga tuwuliriza bo ki kye bayogeddeko ne minisita ki kye yayogedde omulamu ogwokubiri gwe tugenda kubanga ate tutunuulira oba nga tukubaganyako ebirowoozo wiiki eno still deputy minister wa parliament omukyala Anita Among yasuspendinze entuula za parliament okutuusa wiiki eneddako olunaku olwokubiri nga baminisita balabiseeko mu parliament kino nno munnange yakyogedde era n'ategeeza nti parliament tegenda kubuddamu kubanga etuula paka nga baminisita ate bakumyewo kubanga batuula mu parliament okuwulira ensonga ate ababaka ba parliament ze bateesaako nabiki bo nga bo bye beetaaga kubanga bakola oba ministries zaabwe ze bakulembera biki bye beetaaga okubanga ate bakyusaamu wano nawali kino nno munnange kivuddeko kuba nti waliwo ababaka abeebulankanya awamu ne baminisita bwe kituuka ku ntuula za parliament nti parliament erimu ababaka 529 naye ate ojja kwesanga nga buli lutuula ate erimu ababaka abawerera ddala 2 oba 3 so ababaka abamu nga tebakyakiika ate mu parliament naye nga ate basigala bafuna emisaala ne allowance ze balina okuba okufuna era nga ababaka bano aba parliament kuno nno kweyayongedde nti parliament yabadde etudde era nga babaka bamu bayogedde ne bategeeza nti bw'obanga otunuulidde Uganda y'emu ku nsi mu Africa ezisingamu baministers ate abangi naye nga ate kikwewoonyesa nti parliament yabadde etudde ku mulundi ogwo munnange nga mulimu baministers abatasukka abatawerera ddala na 10 so ekyo kireetawo ebibuuzo bingi nnyo bwe kiba nti tulina baministers abasukka mu 8 naye nga ate mu lutuulo lwa parliament abaministers abatawera na 10 bye basobodde okubanga munnanga ate batuula so gye kimu ku miramwa gye tulina olunaku luno olwolwaleero gye tugenda okubanga tukubaganyako ebirowoozo naye nga mu nsonga endala ate emisango gy'ebyokulonda gikyagendera ddala mu maaso era nga munnange wiiki eno emisango mingi nnyo gibadde mu kooti ez'enjawulo bwe twalaba omukyala abangi gwe bayita Maama Kayunga omukyala Aida Nantaba ate neyamuwaabira mu kooti bwe batuuka omubuuza obujulizi ng'ategeeza ng'atamwattamwa mu ngeri emu oba endala ne tuvaawo ne tulaba ate omwami Muhammad Nsereko ng'ategeeza nti yali tamanyi nti omwami chairman Nyanzi ate yamutute mu kooti era munnamateeka we n'ategeeza nti beetaaga obudde baddemu beetegereza omusango guno tuba tukyali awo n'ensonga za mwami Seggirinya Muhammad ate nazo ne ziddamu buto nti mwami ono Electoral Commission yali etegeeza nti yali etegeeza kooti nti omusango guno bagugobe naye ate twagenza okulaba nga munnange omusango guno gukyali mu kooti okutuuka nga ennaku z'omwezi 2 omwami ate Sulaiman Tidandala bwe bamutegeezeza nti alina okuba nga awa obujulizi oba ddala kituufu yawa omwami Seggirinya Muhammad empapula ezimuyita mu kooti ku musango ate gwe yali amuwawaabidde. Ebimu ku bibaddewo mu wiiki eno oba byesobodde okuba nga ate ndokolayo mu ngeri emu
emu oba endala. Tugenda kuba nga tutandika okubaganya ebirowoozo ate ku mulamwa ogw'aba refugees ate munnange abazze mu ggwanga Uganda era nga wenjagalira Mwami Mayanja ate naye abeeko ye kyayogera ku nsonga eno oba ddala kituufu twali twetaaga abantu bano okubanga bajja mu ggwanga Uganda. Mwami Mayanja we tuli era we tugenda otandikira. Ensonga z'aba refugee zendowooza Bannayuganda naddala nze naawe abatudde wano tetulina kye tufunamu zikubaganyako ebirowoozo. Ensonga zino ziriko bannyinizo si za Bannayuganda lwa nsonga nti twategedde tutya twafunye declaration ti ababuni b'obudamu 200 bagenda kujja wano. In fact bali mu kubo bajja oli agenda tubalindiridde balisiivinga. Now, at what point does Uganda have a conversation nti waliwo obutalo mu Afghanistan olugenda okudisplacing abantu, but of all places they prefer to come to Uganda. Where did that conversation happen? So, two things here. Uganda is still a colony of some powers. Bwe batuula eyo mu bibuga byabwe ebyebiyonjo ebyebizimbe ebiwanvu baga twagala ogenda tukole fujjo e Iraka ne bani abanagenda osangula amasira n'omusaayi gwe tunaaleka ku ground. It is Museveni and Uganda. So I feel biased okwogera ku nsonga y'aba refugee because nandowooza nti kyandibadde mu parliament. Number 2 abaddewo bano ekibozibozi kye batukuba ne bayisaawo ebyabwe in the spirit of Pan-Africanism. Ab'e Rwanda ne bajja, ab'e Burundi ne bajja, ab'e Congo ne twaniriza, Somalia, Eritrea, bonna wano. And before you know, the population of refugees will outnumber that of citizens if this trend is not checked. Juzi nali nsomako pamphlets kweyo kampu eri Koboko ng'abantu ba bulijjo badduse ewaka beesogge kampu kubanga embeera y'omu kampu eri waakiriko okusinga ey'ewaka. Now bwe tubanga bwe tutyo bwe tuli Abafghanistan ndowooza tukyuseemuko tulidde nnyo akawunga n'ebijjanjalo Sudaani, Congo, Burundi, Rwanda. Hakati bano abajja product mpya mu industry y'aba refugee and asylum seekers. Naye ebibuuzo Munnayuganda byasaana okwetegereza. Lwaki Uganda? Kyekibuuzo kye mbadde ngenda okuleetera. Because we are gifted by nature or because we are the pearl of Africa? The answer is quite different. Uganda ly'eggwanga eririna abannansi abataliiwo. Era ly'eggwanga erina abakulembeze abalifuga naye nga basuula ku mawanga agatulinaanye tebasula wano. Ly'eggwanga erigamba abantu nti nabo balina eddoboozi mu nsonga z'okufugibwa bwabwe naye nga bya bulimba. Kubanga nkugambe nti mu nkola ey'obuntu bulamu oba ensonga yavuddemu Ame Council oba yavuddewa bandigikiinyeeko ne bagireeta mu Parliament. Nekubaganya ebirowoozo ne balonda. The narrative one ebadde security and fighting terrorism. I don't want to mean nti Abafghanistan ba terrorists. Naye Munnayuganda nga jjajja wange atudde ku mutala Emwera mu Busiro yandiwumudde omutima nga gavumenti yaffe tunyonnyoddeko ebisingako ku Bafghanistan bano kubanga waliwo ebintu bibiri bano abazze be Batalibaani oba Bafghanistan oba ba Al-Qaeda. Kubanga ensi Afghanistan ebyo byonna bibaddeyo Al-Qaeda ebadde bin Osama bin Laden bamujja Afghanistan. Abatalibaani be bannannyini Afghanistan. Akati twebuuza bano abazze Batalibaani ba Al-Qaeda oba Bafghanistan. Baba Bafghanistan government yaffe yatutegekedde because olaba bano ba refugees be bajja abasingamu obungi balina bye bajja nabyo. Sometimes ebitaba byangu ku integrating ne society zibeera babeera bawummuli abamu simanyi ekyo sinakiverifyinga nti bagenda sooka babateeka enamboole simanyi oba kituufu
nate nalipoti gye nalabye nti babatwala Kyangwali kati waawo nyini webagenda obateeka bwe banamboole so ekyo kirekawo emboozi gye tubadde tunyumye emabegako ti namboole fallback position singa pandemic ekola ki nti abalwadde we bayitirira obungi babateeka enamboole babadde batukuba enduulu aliwo temutambula temulinnya ennyonyi temusemberera airport temwekwatako n'amaaso n'ennyindo tozikwatako olwa covid bano baba bagemire baba tesitinze yensonga lwaki mwami Mayanja tugenda sooka tuwulira ate minisita ye yayogedde ki ku nsonga eno ey'aba refugees banene abaze ebisingako ku ebyo byongerezeeko ng'amaliriza okwogera producer agenda kubanga ate atuwa video from arrival up to when they will be here, because we anticipate that they will be here just on asylum seeking just for around maybe 3 months, and then they will be relocated to settlement places, maybe in the US or in Canada. That will be now on a later date. So the duration here will not be more than 3 months. On the COVID-19 risk the development poses to the country, Anyakun explains that these refugees will first be mukyalo oyo muwulidde ate nga yongera okubanga ategeeza nti abantu bano tebagenda kubanga babeerawo ebbanga eddene wabula bagenda kubeerawo mu bbanga ate eritasukka myezi 3 awo mwami Mayanja wetwongererayo ku mboozi gyobaddeoyogera nti nze siwulira mirembe kuteesa ku mbeera y'abalefugee kubanga eriko bannannyiniyo oyo omukyala bw'owulidde ng'ayogera eddoboozi lye omuwulira ng'akyalowooza ku bya covid at all fe bitukumidde mu lockdown emyaka 2 ngate emboozi ya lockdown yava muntu eyava e Saudi Arabia so bwe babadde babagaininga kino interest za Uganda zeziriwa because I want to believe that America had an option lwaki fe tusangula ebizibu bya America okay America yandibadde etwala lwaki tabatute Jamaica for instance baina zi island say zibainako obwannannyini lwaki tebabatute why Uganda of all countries now kitegeeza ebintu bibiri nti bano ababeera wano nga mukuba emimiro mwera twalabye emmeeri mwera kakati President Museveni amaanyi gamuwedde ng'Abamerika bakyazanya mission eziri strategic bwe zityo bagenda Afghanistan ne bakola effujjo bwe bavaayo ebizibu byalo ne babireetera Mwami Museveni ate nga ye alina willing ndoze ennaku zinasulana ku kisaawe sikyalaba konvoyi ye mu kibuga alabika asula ku kisaawe alinda abagenyi be kati eyo business fe bannayuganda nandigambye nti tetukwatako naye tetukwatako lwa nsonga we are so powerless we can't even ask where is our parliament in this akakiiko ka parliament akakwatagana n'ensonga z'amawanga g'ebweru bandisose ne batunyonyola kiki kyetufunamu mu kino because believe me or not ebizibu byo byatandise dde okweyoleka of course ku mikutu you know eria abakazi bagambye mutuwonya abasajja be Uganda kabaleete ku Afghanistan n'abasajja ne babanukula nti tuwonya abakazi abaddugavu kabatuleetere kuki kuzimalaika za Afghanistan. There is already a crisis created. Now that is just the tip of the iceberg. Bingi bigenda kujja naye bwe tubanga tugenda kubirisivinga omukazi aga just 3 months covid teyatutuusa ku bino mu myaka 10 within a couple of weeks kusoma kwali kugaddewo kati ziweddewo before you know ng'olina okufuna olukisa okutuula ku lubalaza lw'edduuka okitegedde now tekiwetaaga myaka 10 oba myezi 6 those 90 days bwe tuba nga tetuli involved nga bannayuganda n'abantu abamu baatudde eyo mu bitanda byabwe ne batusalirawo we are going to pay a very heavy price. Now the question is kati tukole ki? That's why for me nze ngamba bino tusirike kubanga twerumya bwerumya bali batusaliddewo oba bo balina ne commission ke bafunye nti naku 9 buli mutwe $2,000 because bino ebintu politics is about business banzi baba kutudde dachi era nga batawulira nti amangu ddala nga Baghdad yakagwa nti abannayuganda abagenda okukola ku byobukuumi mu construction nga sente ze bababwa eri si ze zituuka wano waliwo percentage erina weekola ki kitegeeza nti oli yakola deal ne bamuwa contract to supply nga bagenda okukola ebirimu bino tugenda bawa sente bweziti goliako bweziti. I want to believe it's the same deal here because the usual narratives here they don't apply.
It's not in the spirit of East African community, no. It's not in the spirit of Pan-Africanism. I don't think we even have trade relations in Afghanistan. I think Afghanistan is far off the short. Whatever this is between Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne US government. Kati messages ejenina ababalowooza nti the United States government mwinalolo jegenda okuzanya mu domestic affairs z'Abannayuganda nga contradicting an expectations za Museveni. Muzukuke muiweka amazzi ku bigere ne mutwe munabe maaso kubanga ensi yabaleka. America ekyakola ne Museveni eno yemu kudirwe balagira neonyeza Kyagulanyi okuyomba mu president atambulira ku ntoli z'abazungu. Ani awanye Kyagulanyi wano okwenkana abazungu? I have not had an African state. Apart from individuals, ono mulenzi we Kenya, Sigirinya we Kenya. I have not had any other African sovereignty attributing anything with Kyagulanyi, but its organization is in US, in UK, in Canada and other countries. So Kyagulanyi naye alekera kwe contradicting atutwala speed. Ye ne Museveni essuubi ebiroto ne saala zaabwe ziri mu America. Kati kino ekyaba refugee nadde musuubira kuba nti this time around afunye ku magezi akabitegeera naye ate naye bweyekangabiriza nga Museveni bwe yadde atunyumiza juzi ku violence ya police. Kati nze bombi bantabula ekya refugee it's a no for me. Tulina ebizibu ebitumala. Actually tulina abaana abadduka an economic and a political crisis. Bobo wakanagenda ku internal affairs. Those are refugees. Those are refugees who go to seek life elsewhere. So ngati tunaba kuwanuza bya Afghanistan not tusoka ne addressing ekyo. Okay, oyo ye mwami Mayanja Robert atenga ayongera okubanga atangaza ku nsonga ezaba nonyi bobudamu ate abagenda okujja kuno abawedera dala 1200 abagenda okuva no munange mu gwanga erya Afghanistan. Mwami Kyago bagenda kubanga abuuza kubatulaba mu dakiika ntono nnyo era naye ateese ku mulamwa guno. Naye nga bwana batandaba kutandika kuteesa tugenda kubanga tufunawo ate ku ndowooza z'abantu bo ensonga eno bo bajogeddeko kituwulire ku maloboozi gaabwe ate tumanye bo ensonga y'abanoonyi b'obubudamu bano abagenda okujja mu ggwanga Uganda bo nga bo bagirabye batya era kye bajogeddeko. Naye mwami Kyago bakasooka abuuze kubatulaba ate tufune emboozi eyo then tukomewo akubaganye ebirowoozo. Mwami Kyago atusaza okulaba sebo nange okubasanga mwebale nnyo okuba nti nsobodde okubeera omujja kunsaasira jangu mungi nnyo mu kibuga naye ekirungi ate kasaako kuba kaba nkatandisa okutonya buli kimu kisooka nekyesiba buli omu abanoonya waayita abanoonya ngeri gyaddamu waka ate nga tomutomere baba bakyemyala egikolebwa 7 Hills gigenda kutereera naye abatulaba mwena mu ggwanga ne bweru w'eggwanga mwebale okuba nti musobodde okuteekako data wammwe ne mubeera naffe ffe bammwe mukume ensi bwetyo. Nja kusooka okusaasirako ab'enju ya Fande Pecos Kutesa n'amagye g'eggwanga ne President Museveni nti tufiiriddwa omuntu era mutuufu famire efiiriddwa nnyo naye ate eggwanga lifiiriddwa nnyo. Omuntu abadde patriotic ennyo abadde omuwulize eri Bannayuganda era abadde talabikako mu sikando yonna nti oba kino okuva we yava mu nsiko abadde so clean akiikiridde amagye okuva mu Constituent Assembly naye bwebityo ebeera mukama naye kyasinga okwagala asinga kwetaaga ekyo ekirungi mwe kimusinga okwagala naye muli kyawulira nga kyetaaga okuva ku nsi kigende gyali. So omwoyo gwengera kusaba mukama Katonda guwumuze mirembe n'ab'enganda be abooluganda mwenna Katonda bagumye. Then nensaasirako ne father omusirusiru omutooletoola omubatuuta omufungula nti gagwe yatemudde olw'okuba nti yabadde azaalimbira ku ttaka. That's so strange, so stupid okutemula omuntu olw'okuba nti ali ku ttaka. Ettaka togenda nalyo mu nsi ogenda kuzikibwa mu fuuti 3 kwegamba tekikutwalira nnyo
mululu kutandika kutuuka wantu kutta muno ettaka lyabadde lya Mailoland whatever niwe libanga liliko ki it's not even if it's gold nga lirimu gold tosana kutta muno because of land nga wagenda kuzika mu futi 3 n'obutawera kwayinza okubanga asingako n'obumpi so that's so stupid era yakikoze is an idiot naye ekirungi bamusibye bamukutte era ngenda kusaba police ne investigations weziba zikolebwa actually zanguye that murder case ebere example okusinzira bwe tuli mbadde mbuuzaako bannayuganda mwebale okuba nti mwekumidde wano ku alternative era programu yaffe neŋŋanzida voltage mukama katonda abeere nammwe weewaawo oyo ye mwami Kyaguba ate nga abuuza ku batulaba naye tugenda kusooka tuwulire okuva mu bantu baffe endowooza zaabwe bo ki kye bayogedde ate ku nsonga eno ey'abanoonyiboobubudamu ate abagenda okujja mu ggwanga lino Uganda okuva mu ggwanga ate erya Afghanistan. Producer agenda kuba nga atuterayo ate tuterayo footage oyo tusobole okumanya bo nga bannayuganda ensonga eno bajogeddeko batya bagiwelkaminze oba nabo tebakkiriziganya naki ekyasaliddwawo okuba nti abantu bano munnange ate baleetebwa mu ggwanga lino erya Uganda. Munnange kibadde mu Afghanistan ge mawulire agabadde gatambula wiiki eno era nga Abataliban bawamba obuyinza olunaku ate olw'Essande era nga abantu bangi nnyo bannansi mu ggwanga eryo abasalawo okuba nti munnange bafuluma eggwanga okuba nga banoonya ate obubudamu mu mawanga ag'enjawulo. So ne wano mu Uganda aba refugees oba banoonyiboobubudamu 2,000 ate munnange bebagenda okuba nga bajja. Producer kasooka tuwe malowooza ago then tugende mu maaso. Egy'abantu abamu zimaze emyaka gi mu lockdown abaana tebalaba kudda ku masomero obulwadde bulinga ng'obulwadde nga bakyalina obulwadde obuli ati bawe bwe baleeta mu Uganda bamaze obubakebera naffe abali muno mu Uganda tetunda bakeberebwa ensonga nkyamu. Ekyokubiri emirimu gy'abantu girudi nga giri mu lockdown abaana bo tebanaba kugemebwa kubamalayo. Ate ekyokusatu ate obulwadde bukyatambula abaana bali wakati basoma tebanadda ku masomero ate mulimu kuseeta bali abaamalayo edda bate bannayuganda ensonga nkyamu. Gavumenti tebalisobola n'egirowoozaako naye soka bateekawo gye batadde gye babadde mu mbeera zaabwe nebaka balowooza ekyokubeera nti bajja mu Uganda baninoonyeza busente naffe tuli bagagganye emirimu gyaffe gyayonooneka tukyali bubi abaana bali waka abasomesa bali waka emirimu gy'abazadde gyonna gyonna gyayonoone ate mukombooze obulwadde bw'abali muleete kitegeeza eggwanga. Ate abakulu abo bawulidde nabo nga bongera okuba nga bakuba tooki mu nsonga ate neyokuba nti abanoonyiboobubudamu bano ate baleeteddwa mu ggwanga erya Uganda naye nga omwami omu asoose ate ye abuuzizza ekibuuzo nti bano abajja basoose kubakebera kirwadde kino ekya COVID-19 because saawa zino omukulembeze w'eggwanga ate yatuwebulamukko katini n'atujja mu mugalo n'atukkiriza okuddayo kubanga ate tukola naye bano abajja mu ggwanga Uganda basoose kugemebwa kirwadde kino ekya COVID-19 era n'ayongera ku kyokuba nti abaana tebannaba kudda mu masomero okusinziira ku ngeri gye boogeddemu abaana tebannaba kudda ku masomero abasomesa si bageme kugamba boogedde ebintu bingi nnyo era nga bo mu ebyo bye boogedde ate wengenda okubuuliza ate ye mwami Kyaguba ekyabanoonyiboobubudamu bano ye akyogerako ki ye yabadde right move okuba nti bajja mu ggwanga lino erya Uganda. First of all nja kusooka okubeebaza okuba nti musobodde okutuweereza neneebaza ne muganda wange Bwanamayanja gwensanzeewo nga already yatandiseeko dda okuba nti atambuza ensonga zino naye nze ekibuuzo kyange ekisooka yalibadde right move kwani era bano webanga bali mu kujja wano yabadde right move wa anyway aboogezi bangi buli kimu bagenda kyogera naye first of all ngenda kwebaza eggwanga lyaffe okuba nti twagala abantu sifo twasooka okusetolinga mu Uganda. Yes, we have different tribes, we have different categories of people. We have the Hamites, so being that this is our motherland, techitugamba nti
omulala wajja kive abaaliwo nabo baaliwo naye america neno singa uganda Oja ate n'abamerika si ebatandika america yes but I was hearing what nange mbadde so interjecting but I kept quiet. Okay. So being that our country is so democratic, that's why we welcome everyone. It's because of our democracy that we have in this country, and two, the many prizes or the Nobel prizes that President Museveni has won, chitade kumap okuba nti kubanga is the king of peace in the world, king of peace in Africa. Okay. So by the way, but that is it. It's not basing on the commentator yes, Olympics. It's attributed to the welcome, nice welcome of people that we do. Queen yakola Gundie nagamba Uganda is the best country to live in. So no lecho fete tugenda agendera ku bigambo by'abantu. Yes, coronavirus is there. We agree. How much have we incurred in bringing these people here? Tetutadde mu yadde 10. Why? Bali mu kuvaayo, they are facilitating them to go where there are greener pastures, where they can live safely with our peace prevailing in the whole country. So being here, they are very safe than any other person. We are ready to protect everybody with their property. It's in our manifesto. If this manifesto, you get about protecting people with their property, I don't know. But being the country, the government, the party in leadership of the country, we said our manifesto, we are ready to protect the people with their property. So no lwekyo buli ajja wano abeere sure nti his or her security is paramount and we are ready to protect them. So ekyo nga nkitadde ku bbali. Woba otunuulidde resources affe buli omu yalibadde yeetaaga okubeerako wano. Tugenda mu bazungu nga tugamba mutuyambe mu kino because there are many things that we cannot do kubanga most of our education is so theoretical nti tulina okufuna ba engineers, tulina okufuna ba architectures, tulina okufuna ba ani. So these people come in never training how to. I'm not talking about the refugees now. I'm talking about the people that we go on to okusaba obuyambi, the Americans and n'abalala. We tuba tugenze okubasaba obuyambi nabo tebagenda tuwa bwinti okay, we've given you guns, you go, we've given you abagenda okubasomesa leadership, we've given you abagenda okuba training in this for free. So we can as well do this. We have space. Tebagenda kutwebakako ku mitwe balina we bagenda okubeera muganda nga agambye nti Nambole yali backup yaba abalwala corona. We've reduced on the number as Uganda, on the number of people who yes. So no lecho, there is no need of panicking. Mwekuume just ekirwadde mubeere bana Uganda abawulira nti gwe obulamu bubwo si bwa President Museveni, omanye nti gwe bwobanga ogenze mu ddwaliro you're going to use your own money okuvaayo obanga oli mulamu obanga ofudde. So obanga ekikyo n'okitegedde nti when you go to the hospital you're going to spend your own money. Sina kindi n'okutunda ettaka ly'olina, sina kindi n'ettaka tolirina bagenda kutunda n'engoye z'obadde oyambala okugyayo omulambo gwo mu ddwaliro. Better keep yourself safe. Tolowooza nti President Museveni yagenda okufaayo obanga ofudde ng'oli mu ddwaliro. Bano bwe banga bazze nga nabo babadde n'obulwadde. By the way, Afghanistan mbadde bisomako ku mukutu nabo babagema. The percentage being that newankubadde babaddemu n'olutalo, but we are ready to protect, to save lives of people who are still alive. That's our mandate to save, irrespective of where the person is. If we have
the rich, we can reach there. Why don't we do the same? Let us save these people, but we have many things that we can do for them to survive. N'otunuulira omuntu okujjako nga gwe ng'omutima gwo gwabo abatuju abatayagala kumanya nti someone can stay obulamu bwo osinga obwetaaga naye if the Bible says love your neighbors, you love yourself. Why don't you do that? Nze nzikiriza mwoyo omuntu yenna agamba nti ono muganda wange irrespective of the color, ono muganda wange irrespective of the size and height. So n'olwekyo bano bwe banga bazze basobodde okujja wano irrespective of who they are, how they look, they can as well adopt enkola yaffe. We stay together. If we can stay with the Sudanese, Atenga, those guys, they came from the horn of the north, Ethiopia, Nebagena, by the way, Sudan is a clique of people. But we've managed to stay with them here. No, we have ties with Sudan. The biggest ethnicity in South Sudan, in our descendants, it's a different story with Afghanistan. No, Afghanistan, by the way, let me tell you one thing. In the SST, Sudan, they are not part of you. They are not Bantu. For you. No. Uganda is not made up of only Bantu. The rural community which can around East Africa. We can bring any type of person so long as is a human being that can even understand our language. But Mami Chago bagenze noyogera ku resources n'abantu abava from South Sudan. Noyogera ku nezjukira nti we have another camp, a refugee camp eri ebidibidi. Embera amawulira agavayo emabega kawo. I think Gaiseke Banga nga abantu balaga embera gye bawangaaliramu nga sinungi. Ebyobuyonjo, ebyobulamu mu camp eyo nga si birungi. Given the fact nti yemu ku camp ezisingamu abantu abangi. Kansoke kubuulire okimanyi even ne mu Buganda wano wetuli there are people without toilets. That is civilization, and civilization is not attributed to a category of people. Civilization is attributed to someone, the outbringing of that person within the community and within the home. So kati ojja kuzzayo omuntu agamba nti ono omukyala yakulira mu maka oba yakulira mu lujja. You get? Omuntu okuzimba toilet ezo oyinza okuba wakulira mu maka oba omuntu okuzimba toilet n'okuba nga togirina oyinza okuba wakulira mu lujja. What do you know? So bana abo bidipidi gyoyogeddeko, the problem with those people, most of them bakulira besanga nga bayiga buyizi mbeera zaffe, besanga nga bwesanzi nti n'engoye baali bamanyi kwambalako obupaati ngeno waggulu niwe batayambadde is okay. Not until President Yasindika Yamagye n'agamba please you go and mobilize those people, they learn how to dress up. They are living in a community in a civilized society of Uganda. So even these people, attack for them by the Sharia, Bambala Burunji, they cover themselves. If we have the Eritreans here, we have the Ethiopians, we have the Somalis, why can't we adopt those people? We can as well stay with them. Tugenda kwesanga nga abantu bayiga ati mbutuludde okulaba nti okuyigiriza abantu abatega ebbomu abakola ki. No, this is not the case. If we want to learn how okutegula bomu oba okugitega, we go to army and learn. Abantu bano babekennenyeza bulungi ne bamanya nti bano be bannansi ababulijjo oba bano be bakuba tujju. Omuntu okumwekenneenya tekyetaaga kuteekawo kamera waggulu kulaba mutwe n'agamba nti ono alabika yoyo gw'oleeta. You come, you're going to board from here, where are your credentials? We don't open the hearts of people. If at all we do, never na Uganda bangi abali batebasana kubeera wano.
oli atema father mulamba namutemako omutwe. So just bannayuganda kye tulina okukola kwetereza, we sort ourselves down. By the way, me at times I call people back to God, irrespective of churches being closed. You can stay home, you read the Bible if you accept the Bible is there anyway. Then two, you say that I'm now reconciling, coming back to God, knowing that there is love of one another. With harmony in this country. Mwami Chagubanga sinaba kusala kuda wa Mwami Mayanja. Don't you think in the parliament yabade inako yabade yetago getting involved mu nsonga eno? No. Nabo bakiteseko bamanye. If they could anyway, but they don't have themselves also don't have that moral authority of doing something. Two, one, the member of parliament, what can they decide? Nechiyambe gwanga okutekawo nti bamalaya baje ku makubo who are the, anyway. So this is all lugayo mu parliament yaffe. By the way, tebalina nnyo kyamaanyi basobola teeka kandi even bureaucracy of saving lives, we are running after saving someone. Gogambe nti omanyi kyogenda okola ambulance teriiwo naye kwata akagaali ogende owa John oyogere negundi asobole okubira Mayanja akuletere ambulance. Yet you have the phone call, you have the phone here and the contact of Mayanja. You can call direct Mayanja and please ndina omulwadde njagala omperezeeko ambulance. Mayanja ajje na ambulance ye. Fe tugenda tusokero wa John tugambe John omanyi tusaba busabi azuku munaye Mayanja tuwe kugundi atali Uganda wo umzenge ngende Lilian nkusaba ongambireko Mayanja amperezeko kwa ambulance and who are you to Mayanja nange simanyi really. We are trying to reduce on the bureaucracy and help to save lives of our natives, of our people, our friends, and some fellow human beings in the world. So Parliament in this, one, they need to politicize everything. Parishment yaze omanyisa bamwita wagundi yani atwala Buganda Caucus. Yagenze mu parliament nagamba this parishment tagenda kuyamba kubanga abaka ba parliament abenaremu babayise bonne kololo batese naye bali mu kutesa ngo already ekintu kiri kitandise okutambula kiri mu bubage kati lwaki tebabayita dda ng'ekintu tebana at the time of inception nga bagenda kitandika butandisi. That is what decent people do. You don't plan after execution. It is our house. And what we're going to do was brought in by the father. Now kati neighbor atayagala tata wange alete okulakulana mu nyumba agamba muganda wange omanyi togenda yo kubanga lwaki tata wote yakubulira nti agenda kugula ettaka eryo liyambe family yammwe obweramu obwongo gwogamba nti ettaka terigenda kubayamba tata amwe lyagula ate oli mukungamba lwaki tata wote yakugamba nga agenda odigula togendayo tata omwesonyiwa mutwe kati abaganda bange abatagaliza abantu bamu kukulakulana nga bo balowooza ntugenda buli kaseera kuba pleadingira please tulina okutugenda kuleta yeddagala lya covid please banafe bali mu kufiira e Rwanda please banafe bali mu kufiira e Kenya mutuyambe as if bagenda tuwa fuel as if so we are reducing on that bureaucracy so that we can save lives of people betulabanga bamugaso mu nsi eno. Okay, tweyanziza nnyo tweyanzige mukulu Kyaguba muwulidde ng'ayongera okuttaanya ate ku nsonga y'abanoonyi b'obubudamu ate abagenda okujja mu ggwanga Uganda okuva mu ggwanga erya Afghanistan naye nga tufunyeeko tulina refugee camps ez'enjawulo omwo nno
mwe muli ne bidibidi eri mu district ye Yumbe tulina Kiryandongo tulina refugee camps ez'enjawulo era nga munnange mu ggwanga Uganda muwendo gw'abanoonyi b'obubudamu ate guli waggulu bulala gusukka ne mu kakadde akamu n'ekitundu. Mwami Mayanja olabise nga alina kyabadde ayagala okwongerezako ku nsonga eno. Robert lekera okwekontradictingira ku mpewo. Toswaga nti democracy omungi gwe mulina wano ate parliament is useless. Unless you don't understand the tenets of your democracy. So democracy is bureaucratic and we chose as a country to be led by that. Let me tell you, it is vulgar. No, let me now make my submission. Let me make my submission. Njabantu batudde ne basaiting ebyo bitumbavu bya besiji Katonda yatugamba. Give me a break. Katonda yatugamba. So what? How many Americans, how many Ugandans, because of different factors, are admitted in the US? Are we more Christian than the Americans? Don't divert me. No, but I am not here for petty debates. Okay, now to the viewers, Robert Kyaguba as our NRM ansumbuwa sometimes okutegeera. One parliament ejudemu ba NRM. Alright is of na njabo tebategeera bali bureaucratic. Be contradicting. So if you are democratic, tell me bani abatudde ne bakola decision here. If power belongs to the people of Uganda indeed. So bani abatudde ne batukolera decision and don't give me this the king of peace. Who's the king of peace? President Museveni. By what means? By what standards? But because okay, fine. Zikiriziganya nawe. Yes. So let us now divorce from this bogus narrative that we are democracy. Because President Museveni yatudde ne mukyala we ne mutabani we ku buliri nayogera ne bakama aba America, because President Museveni is not a king of peace. He's a stooge of the American game. He's a pawn. Kapiti bakazanyisa buzanyisa. By the way, this is not refugee camp, refugee politics. Keep Besigye out. I know, but I'm giving until he gives us his opinion. No, Tanatubulira kuchi Besigye tafunanga kasaira mu America, Besigye South Africa. South America and if you want interjections, I am the champion. Museveni king of peace. I am the champion of coffee. You said Museveni is the king of peace. Yes. I am the champion of coffee. No. If you want to debate, let us debate. Now, njagala bwoba otunda ebindazi byo nga birimu ebirumira, tunda bindazi birumira leka bishuga kotinga. We are not chosen because we are a democracy. The democracy factor is not a consideration mu bino ebintu. Lwaki nti mu mawanga amalala parliament is involved. The committee of foreign affairs mu parliament yebera ku center stage ya bino ebintu eggwanga balitegeezako through parliament. Wakiwulira? Now all this minister for foreign affairs Mwami mu manifesto yamwe ya NRM erabirira abantu bonna, but I recall very well that manifesto was a manifesto to the people of Uganda, not the people of Afghanistan. Wake up. Whoever is in Uganda. No, the people of Uganda. Even if it's the Somali, even if it's an Eritrean, even if it's an Ethiopian, so long as you are in this country, you are. Wengenda okusabira Mwami Mayanja ne Mwami Mwami Mayanja. Afghanistan, who are running away from a crisis that is far away from us. So Mwami Mayanja, those people who are running away from a crisis. Okay, fine. If the argument is protecting them, the argument is protecting them, then let us follow procedure. Katsoka tumulemu katono Mwami Kyaguba ogenda kudda musawo yaffe ey'okubiri ate why don't we go to judicial? How many people have died in Afghanistan?
Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Kulikiranye ddala mukuumulamu ko the voltage program gy'oli mu kulaba amannya nze Omumbejja Luwedde Lydian mbaaniriza mu ssaawa yaffe eno ey'okubiri era nga tukyagenda maaso n'okuba nti tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ate nga bwe zitambula mu ggwanga Uganda. Essaawa esoose tusoose kutunuulira ate nsonga z'abanoonyi b'obubudamu ate abali mu ggwanga lino erya Uganda era nga kuno kugenda kwegattiddwako abava mu ggwanga erya Afghanistan era nga munnange bano bawerera ddala 2,000 tusoose okubaganyako ebirowoozo mu ssaawa yaffe esoose era nga mwami Mayanja ne mwami Kyagoba bawulidde bulungi nnyo nga bannyonnyola naye bwe tugendedde mu kuwummulamu babadde tebannaba kubanga bawumbawumba ensonga eno ng'omwami Mayanja ayongera okutangaaza ku nsonga lwaki Parliament ate naye yabadde yeetaaga okubeera oba okubaako kyeyogera ate ku kusalawo kuno okwasaliddwa oba ku nsonga eno. Tukyagenda mu maaso era nga nnyongera okubanga mbategeeza nti tetuli ku mainstream media wabula tuli live ku Facebook page yaffe era ng'eno eri The Alternative Uganda kusobola okubeera nga ate otufuna mu ngeri emu oba endala. Munnange genda olikinga page yaffe ofollowinge ate onyige ne alarm button nti bwe tubeera live osobola okumanya nti tuli live mu program ki gye tulina na nsonga ki ate ze tukubaganyako ebirowoozo. Ku YouTube tuli The Alternative Uganda ate nga ku Instagram tuli still The Alternative Uganda. Ku Twitter tuli The Alternative Uganda yengeri yokka ate gy'osobola okubeera nga ate otufunamu ku mitimbagano egyo nga bwe njennyonnyodde. Nyongera okubategeeza mwe mwenna
abaina ebirango ebyenjawulo ayagala okulanga naffe mu ngeri emu oba endala nti osobola okubanga munnange oyita ate ku namba y'essimu eno eri 0702 9076 noti musanvu noti 2 mwenda noti musanvu mukaaga nosobola okubeera nga munnange ate otufuna obanga oyogera n'omukulu oyo nakunyonyola ate biki byolina okuyitamu mitendera ki gyolina okubanga ate oyitamu okusobola okulaba nti akalango ko kazanya mu programs ez'enjawulo. Awo nno wenkutegeereza nti Nitas Jewelry akugamba nti gweyagala ebyokwewunda eby'abakyala, oyagala bukomo bwa ku mukono gw'omwami, omukyala oyagala necklaces, oyagala earrings, oyagala obw'oku magulu bwe bambala ku magulu, byonna munnange ate abirina era ng'osobola okubanga omufuna ku namba y'essimu eri 0751 963993 0751 963993 ate nabeera nga bikutuusaako mu ngeri emu oba endala. Twins Unisex Saloon bakutegeeza nti gwayagala okusiba dreads olabike bulungi ate naawe ayagala okuba nti bakusala akaviiri akalungi oli mwami oba oli mukyala bakutegeeza nti bali mu Kiwempe Soweto Road musobola okubeera nga ate obasanga nobeera nga munnanga ate naawe bakolako mu ngeri emu oba endala. Abanoonyeza ku ssimu enamba zaabwe z'essimu 0773449200 oba 0756 371344. Aba Village Mart Supermarket nabo ne babanga bakutegeeza nti gweyagala kalonda yenna ow'omunju, oyagala bikozesebwa mu nnyumba, oyagala byakulya oba byakunywa, yenna kalonda ng'oweetaaga ate ow'ewaka bakutegeeza nti bamulina era nga supermarket eno eri wano mu Kiwempe Soweto Road osobola okubanga ate obasanga era nga munnange naawe ali ewala basobola okubanga bakutuusaako ate byonna by'osabye ng'oyita ku namba y'essimu eri 0701 577 435 0701 577 435 nawe obeere nga bakolako mu ngeri emu oba endala. Tukyagenda mu maaso naye nga tetunaba kuddayo ku bagenyi be tulina mu studios kubanga bawumbawumba ate omulamu ogwo gwe tusoose nagwo angenda kusaba producer ate ayongere aplayingire omwami omulala ate naye eyavuddeyo nabako kyayogera ku nsonga ez'abanoonyi b'obubudamu ate abaleeteddwa mu ggwanga lino erya Uganda. Ngamba nze ndi Munnayuganda era banzaalidde kuno. Nawulidde nti baleese abazungu kiba kirungi tuli mawanga magatte. Omunyankole n'azaala mu Muganda, Omukiga n'azaala ki Omulugwala. Kati kyova olaba ate ekisooka ne kati bannamawanga bakyuka obu yali Museveni abujja China kati ate nze mbagamba kera balina ki obaleeta ne tubeera Museveni yamanyi yalina okukafiiramu. Omwami oyo muwulidde bulungi nnyo nga yongera okubanga ayanja ensonga ye era nga yakutegeezeza nti ye takiinaako buzibu ono bw'azaalamu oli n'ono n'azaalamu oli the intermarriages bwe mbanga nkitadde mu lulimi lumu okutwaliza awamu. Naye nga Mwami Mayanja we twagendedde mu kuwummulamu yabadde akyayina ensonga gy'ayogerako bwe kituuka ku Parliament okuba nti yabadde ina okubanga yenyigira ate mu nsonga eno. Awo wennyini Mwami Mayanja we tukyali nga tetunaba kubanga tuwunzeko omulamwa guno. Nze nabadde ngamba nti kyandibadde kirungi tusobola okukikkiriza nga bannayuganda. President n'avaire n'agamba n'ekino kyange mukindekere nkyagala. We are very good people. Olaba tumuviira mu luguudo n'atambula n'emmotoka 305 naye ng'asibye enguudo zonna for hours. What about this? Naye nze kyesaagala era ekinzijjako omuntu okujja wano n'okisuga courting and because of democracy. Where is your democracy? What do you mean by democracy? When you disregard parliament. Ate nga parliament okusinziira ku constitution yammwe yeeyo space abantu bakulembera nabo mwe babyetabiramu. So the moment you sideline them, it therefore means that the led are not involved, they are participated. That is not democracy. Number two, when you talk about security, you see, Uganda is no visible. From 1962, when you got your independence, the story has been turmoil and chaos. Ndikati omuntu bwawulira nti there is a relative silence of the gun, then yolinaga nti president bamuwadde ebirabo
president bamuwadde ebirabo fine ntera nnyo nze okukozesa ekyokulabirako ky'abasezi abasezi b'ewaffe ebukunja bali abantu naye basekerera nnyo abasezi b'ekiboga mu Ssingo bo basola emmere bagwagwa kati omuntu ategeera oseera otya emmere kati nemweno mwami Museveni jajja zi Nobel Peace Awards ze omusajja abalamu nti wetwali egindi twata abantu miliyoni 2 Museveni yatako bakanti mitwalo 15 jaka mumuwebira mumuwo omudaali ayina kapasiti okutta akakadde babaseeko mitwalo 15 jokka tahawe twali e Congo abakyala twabakola nti Kagame bwe yaleeta amajege galepinga buli kyetaagisa ate mwami Museveni naye bwe yaleeta tebalepinga bulepinga babba buli kyetaagisa okubba n'abakazi ne bababbirako mumuwo omudaali so emidaali bwe gityo tetugenda gikubaganyako ki Robert njagala ofuna okweraliikirira nti President Museveni gwe muzimbiddeko buli kintu is 87 years old ye broker waffe mu global affairs now remember nti Idi Amin yeyingiza mu lutalo lwa Palestine ne Israel olira ennyonyi accidentally yagwa ku kisaawe Entebbe etufuukira leenya abasajja overridinga security yeggwe okubira mu Kerere bakola cooperation nga basinziira Kenya ne bajja ne basiranya radar system ya wano ne ba infiltrating security yonna within about 1 hour nga Uganda eri mu ngalo z'Abayisirayiri be basalawo nga buli security fortress bamaze okudeployingako bamaze okudisorganizing response capacity yayo to respond. That history is still breeding bya joke tetunaba kubyerabira. Now if you are going to joke at your age bw'oba otandise okujoke mu President Museveni the king of peace atutte eggwanga lyaffe aliyingize mu lutalo lwa Afghanistan, Iraq, Syria ne Israeli mbyogedde wano I may not be there but we are going to pay price. Ze kyenva ngamba nti regardless of the motive because arguments zokoze ziri bazanyi we are Christians but Abayisirayiri bafuna eggwanga nga balinya ku skulls z'abalala up to today. That's their business. For them it is about them abalala si kikulu. So don't give me that bullshit because we are Christians we are going to open our bedrooms to every Tom, Dick and Harry. Abalala siwe bakola in Kenya tosalimbirayo Tanzania tomalaga salimbira even woboli muna Uganda. Forget about the East African Community bobogende Tanzania olayira nze gundi ndi mutabani wa gundi nva jindi ngenda jindi ngenda kumala enaku bweziti besizikomya besizimalayo mu nkime. We can accept on a humanitarian argument okureceiving Afghanistan, but let us be involved so that maaso yo wabeerayo ebijja we can stand as a nation. Nebino Museveni neba mafia banne be batubagainingide. Trust me Robert ochogerera no Museveni ajja kuba yafudde because tuyinza n'okwera no mu studio nga afudde, God forbid. But these decisions that he has made in isolation of Uganda nenga atamogejinzeyo Uganda, we are going to pay with our children. Gosobola bisagira because President Museveni kugwalinga katonda munatera ne sala ya kitaffe ali mu gulo gikyusa ngambe nti kitaffe Museveni bwatonyese enkuba. You know, you can romanticize about that, it's your freedom. Naye njagala omanye repercussion yakyo. Amini yabiyingira mu asala chekede nagamba we are Muslims. Why Uganda? We are Muslims. It is our business to sort of this. In fact, I'm going to talk to Israel. Bahamutwa mamukubire simu. Nga abasibe bamaze do batwala dda n'ebirala bye batutali bakoze bitya. So, we are building a country. Eyina ebizibu byayo already. We still have a lot of unresolved questions. Nga tulina gojoyite emirembe. It's just temporary relief. Very soon it's going to explode. Bobo tunulidde kyali mu ggwanga erya Somalia olutalo olwaliyo ne bombe ezaali wano mwaka gwa byawedde be Somalia. Biba byawedde lwaki Abasomali tebaddaka. Uganda nti fe twawayo amagye gaffe okuba nti gayambako mu lutalo. Ebyo bye batugamba ku mikutu gyabwe egy'amawulire. The historical ground is different. Okay? Just like ensi bwe eri surprised tabatalibaani bavuddewa okuwamba government eri superintended over by the US, the mighty US. Nze kyovalaba njagala okwogera n'omuntu wa bulijjo
obwongo bwatandika okubuteekerateekera ebijja kino tetwabaddemu nga Uganda kino kyamami Museveni n'ennyumba ye omuwendo gwe tugenda okusasulira unfortunately yayinza obutabaawo gujja kuba gwaffe okitegedde because we needed to appreciate conflict y'abantu bano okitegedde we can understand ebya Sudan because when we get problems here we learn to Sudan it is expected nti n'Abasudan bafuna ebizibu bajja but Afghanistan no Ethiopia bakyayina entalo balwana now and again so we have 2,000 from Afghanistan singa Ethiopia netuleetala emitwalo ena nga nabo bafuuka banonyi babudamu nze saagalira ddala tuwuddise bantu nti tulina kye tusobola okwogera ku bino era gwe abadde ayowaana nti twafuna obwetwaze simanya we are an independent state no when the big bosses sat in Pentagon ne bagamba we are going into an operation damages column 7 nga biba will they be able to monitor abantu bano okumanya movements zaabwe is it their business to monitor them ekirwadde kino ekya COVID-19 tukilimitinga ku movements zaakyo because bano abantu bapya bali mu kutweyungamu mwami kyako to monitor because we haven't failed to monitor our population the population that we have in the country we haven't failed to monitor them okay two these people are not to drop from heaven. They are not going to stand in heaven, they drop in the country. They are following a process whereby in the group, they can be easily identified and categorized if anyway they have a problem with their health. Oh. So, ekyo tekigenda nnyo tetugenda nnyo kibirako yes okay bajidde kati nze kinjagala ogamba muganda wange abadde death is everywhere. It's not that President Museveni okuba nti as you purport nti alina emyaka 87 anyway musaidi yo gyagenda kufa in Africa death of an 80-year-old is not news takyalina kyagattako tumulinda kufa we have someone afanga wa myaka 3 ekyo kyekizibu afanga ali wa myaka 15 we have someone afanga alina emyaka 2 so there is no death which is good. There is no death. I'm not saying that I want Museveni to be dead. Ekyo muganda wange ekyo ogenda kusooka okitunuulire omanye nti by the way n'obulamu bwaffe obw'abana Uganda bwakyuka by then try tumanye nti omuntu kasitoweza myaka 45 ng'ogenda kufa our life span changed. Life span yeyongerako. Wetwatukana kwa 45 bagamba we kati asemberedde okufa nga buli omu akimanyi batuuka ku nkaaga ne bagamba kati abantu bagenda fa but fortunately enough because of President Museveni fighting so hard in the country ne Katonda n'akikkiriza n'amukkiririzaamu ne bakyusa our lifespan ne bagamba nti kati tweyongereyo n'abantu baweza emyaka 10 in Uganda so ebyo tebiriyo another thing we can defend this time we can defend for ourselves now togamba nti bwekiriba emirembe n'emirembe amina nti olw'okuba Abaisirairi bajja ne bawamba eggwanga we are not going to go back into that again. Our country we've moved a distance, we are very far. Right now our Zambia we value, for example, twaliwo emyaka 35 emabega. Naye kati tuyise this tendency of changing leadership oftenly today, tomorrow we change leadership. Twaliwo emyaka zigenda mu 40 emabega, so they are also following the suit, but then they can cope up with Ugandans. So abasinga batwegomba, they are so poor. Abasinga bali kwegomba Uganda. That's why we can even welcome n'omuntu abanonyi b'obubudamu. Exactly. Okay, mwami Kyagubo mulamu ogwo nga tuguwunzise nyongera okubategeeza studio line eri 0789017145 0789017145 noti 789 noti emu 715 enamba ya studios gyosobola kubeera nga ate oyitako kubanga obuuza ekibuuzo ate mu studios abakulu ne babeera nga bakuddamu mu ngeri emu oba endala. Nyongera okubanga ate bategeeza nti tukyagenda ddala mu maaso mpaka ssaawa 3 ez'ekiro programu eno ebeerayo
olunaku olw'emmande n'olunaku olwokutaano eba ssaawa emu eyakawungezi ate mpaka ssaawa 3 ez'ekiro mutwogerera ku bintu bingi omuli ebigenda maaso mu ggwanga ensonga z'eddembe ly'obuntu ensonga z'abavubuka ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda era nga n'ebyenkulaakulana nabyo tebitubireka mabega era nga programu eno munnange bw'obanga gwe mulundi gw'ogusosogiraba nyongera okutegeeza nti tegeeza omulala n'omulala tegeeza omulala nti the voltage ate yatandise dda nnyo nyini ddala tugenda kuba tetudda ku mulamwa gwaffe ogwokubiri era nga guno guliko paalamenti yaffe eyeggwanga Uganda. Deputy Speaker wa Parliament omukyala Anita Monk yavuddeyo n'ategeeza nti Parliament suspendinze entuula za Parliament okutuusa wiiki ejja ku lunaku olwokubiri era ng'ensonga eno yavudde ku kuba nti ababaka abamu beebulankanya bwekituuka ku ntuula eza Parliament era n'ayongera n'annyonnyola ku baministers ab'enjawulo ate abatabeera mu ntuula za Parliament nti Parliament bw'etuula baministers batono nnyo ababeeramu naye ababaka abamu ababadde mu Parliament eno bo bategeezeza nti baministers bano babalabako ate mu premises za Parliament abamu babalabako mu kantiini naye ng'ate bwekituuka ku Parliament ng'etudde ate tebalabikako bw'obanga otunuulidde ennamba y'abaministers be tulina tuweereza ddala baministers abasukka mu 8 era nga munnange ku bano Parliament bwe yali etudde olutuula olw'17 mwalimu ate baministers 5 bokka kino nno munnange kyeta ebibuuzo bingi nnyo mu bwongo bw'Abannayuganda era nga abamu nga beebuuza ku nsonga lwaki ebintu ebimu ate ababaka bye bateesaako oluusi oba oliawo ebimu tebiddibwamu okuba nti abantu bano balina okuba nga bakola ku nsonga ezo ate mu Parliament munnanga ate tebabamu of which tulabyeko n'ababaka abamu abalondebwa ku bifo naye nga bwekituuka mu Parliament okutuula tebalabikako yadde omu n'omulabako omulundi gumu paka ekisanja bwe kiggwerako nga tannaba kudda ate atanaba kuddamu kutuula mu Parliament naye ng'ate asigala afuna ebyo byateekeddwa okufuna ng'omubaka byafuna ng'ate afunye ekifo ekyo gwe mulama gwe tulina mu ssaawa yaffe eno eyokubiri era nga ngenda kusaba producer tuteereyo akatambi ka Deputy Speaker wa Parliament nga owulire ate ye ensonga eno yajogeddeko ki. I don't want us to go to the substantive discussion. Certainly, I'm moving to the issue is one. I want the ministers in the house. Short of that, I am adjourning the house. Right, Honorable, that's where I'm moving. Thank you. Omukyalo oyo omuwulidde bulungi era omulabe bulungi nnyo ng'ate ayongera okuba nga akkaatiriza ensonga ye era ng'ategeeza nti Parliament tegenda kuddamu kubanga etuula mpaka ng'ate ba cabinet ministers nabo ate batudde mu Parliament okuba nga bawuliriza ababaka ensonga ze boogerako nabo ki ate kye balina okuba nga oba ministries zaabwe kiki kye ziteekeddwa okuba nga zikola bwe kituuka ku nsonga nga zino. Awo we tugenda okuba nga tukutandikira okubaganya ebirowoozo era nga ngenda kubanga ntandikira ku luuyi ate olwa ddyo oba omukono gwange ogwa ddyo ewa Mwami Kyaguba ate ye ensonga eno speaker ate gye yayogeddeko eneeyamba okuba nti munnange tuddamu okulaba ababaka nga batuula mu Parliament oba nga baddamu okutuula oba okukola ebyo ebibasubirwamu abalonzi baabwe because bwe baba nga tebatuula mu ntuula za Parliament nga tebamanyi biki biteesebwa banaasobola batya okwanja ensonga ate eziruma Bannayuganda oba abantu be bakyekirira mu bitundu ebyenjawulo. Mwami Kyaguba tuliwo. Nsuubira kweyasonga ebyange bigenda kubeera bitono nnyo. One, what is the role of a minister? First of all, number one role as a minister, avunaanyizibwa ku babaka ba Parliament. Two, babaka ba Parliament batuwadde report fe ababalonda. When do they come to us? Ne batuleetera information tomanyi mutuwadde views zammwe era tugenda kuteesa ku kino kubanga bye bateesa tetumanyi bwajje babijja. Tumanyi eggwanga tulina obukiiko bwa councils local government bateesa ebintu byabwe ne babiteeka mu bubage ne babiteeka ku mpapula zaabwe ne batwala omusimbi omungi ne weesanga nga batudde enkiiko ezi naye nga tewali mubaka wa Parliament azeeko buki mu lukiiko lwabwe.
naye basuubira nti bagenze kuteeseza bano abantu bano ababalonda era naffe kyetusuubira. So gwe kyekyo kyogambye nti bye bateesa tomanyi gye babijja olw'ensonga nti tebakiika mu nkiiko zino ez'okukyalo. Nabo bali mu kunenya baminisita naye ne bye bateesa tebamanyi gye babijja. Nabo besanga bwesanzita amawulire gayise ku TV nga googera kino kangende nange ndi wakakuuto njogere ku kkubo lyewange kubanga kino bakyogeddeko. So kyotegeeza bino bye bateesa bo bayiyawo ebyabwe bavuge motoka zaabwe batuule mu kantini zaabwe webaagala we baba babeera babeere kubanga nze njagala ombuulire muntu ki yagambako omubaka nti genda ogule malaya ku kkulu ntigenda mu palamenti oteese kuba malaya mu kintu ekyo nga kyakulumya ennyo gwe ng'omukristaayo kintu nga kikuyisizzamu abo abakyala beekolera gyabwe babaleke kyotegeeza babaleke beekolera gyabwe bafune akasente akawerera ku baana be balina ate be bennyini ababaka ba palamenti abalina sente babazi be bagula wanje ate nindye genda wali palamenti wetunudde wennyini mukuba palamenti mwetunudde olabe babirawo nga banyiride bulungi saawa emu ku kitundu ku 3 paka 3 awo obamanyi n'essaawa ate siyitamu nga ndi mukulambula ekibuga. So ebyo bekangabiriza mbaolwo batandike okwekwekako bagende babagulire ebbali. Kati ebyo nga tukyalimu eyo embeera y'okumanya ki biki balina kuteesaako biki ebiyamba eggwanga balyoke bayite minisita alina alipootinga bwa pulezidenti. Naye nga tuvudde ku kyabaminisita n'ababaka ba palamenti abamu tebakiika mu ntuula zino. Kati boogere ki bakiike boogere ki n'oluzungu lwe boogera mu palamenti abamu tebaluwulira. Kyoyagala okugamba nti abakiika n'abatakiika bafaanagana byebimu olwo omusajja yagamba n'agamba banamawulire bebasinza okufunamu mmwe kubanga mulirira mu lukuubo abaka nga avudde eri mu motoka nange nkwata yebiri tumufuneko naye nga ekibadde mu palamenti kyayogerako wabweru emboozi tekwatagana ebadde mu palamenti ndala noono g'osanze mu lukuubo naddala nga yakafa mu motoka ye gyeyagula obukadde eri abadde ku music nayingira agamba mpozi mubadde mwogera ku ki ng'atandika okubaluka tetukkiriza pulezidenti Museveni aluddeko waba aluddeko watso ekiddako ki what next waba aluddeko fayina okufaako ye emboozi y'abaka ba palamenti b'e Uganda kati bagenda tuzimba ddi that's why nze ngamba ne pulezidenti we yalibadde ng'aliwo bano nga tebaliiwo eggwanga lyabadde litambula kuba bafuna sente za bwereere. They don't add up on anything in the world, in this country. Era kumala kudde point of order, point of information, point of order. Yes. Point of order bagikuwadde. Then you get ekiddako. President Museveni afeeko. Yeyo order. Anyway, nze sirina bingi byenjogera kuba sirina kirungi kyembogerera abaka ba palamenti sirina kirungi kyembogerera yadde naka nti bayinza okuya amasomero gali mu kubonaabona abasomesa bali mu kukaaba abasomesa bali mu kukaaba bagamba basasula sente entono omubaka wa palamenti ng'omusomesa yamusomesa afuna obukadde 40 bamuwadde emmotoka ya bukadde 2 omusomesa akyafuna emitwalo 4. What is the percentage? Ate minister, cabinet minister. No, cabinet minister afuna allowance. Afuna motoka ki? Afuna allowance. No. By the way, motoka cabinet minister afuna. Nakinga goyogera nange mbimanyi. Which is okay. Cabinet minister afuna allowance. Who are friends. Afuna allowance. Waba agenda mu field wasabira omusala gwa minister cabinet minister taina musala sente meka taina musala akolera muyo gwa gwanga allowance gaba abalonzi babe machi cabinet minister nakawa tutegero singa cabinet minister taina musala afuna allowance akolera bwerere egwa mu docket ye cabinet minister afuna omusala gwemu nedda afuna allowance egwa mu docket ye kugambye afuna omusala gwemu minister wa agenda kino kyengenda okukola ne kino nabiteeka mu highlights
then n'abitwala mu treasury ne baproving ati naye guno omulimu oyinza obutagusobola kukola because of the situation we are in, so n'olwekyo kino tukisaleko. Naye omubaka wa parliament ebyo tebiriiwo. Akasente akaabwe kajja bulambala nga 23, 24, 25 omwezi omulala bamufunye. Lwaki bano abasomesa bano abasomesa omubaka wa parliament okuva n'abamu ne bakoma mu P4 naye ng'omusomesa yakola ki? Yamusomesa batuyambe ekitegeera. So eggwanga lisobola okukyuka singa Abannayuganda ffe tutegeera kiki kye twetaaga mu ggwanga. Ekisooka twetaaga bannabyabufuzi, twetaaga muntu kumanya nti kino kinetaaga okukola. Bw'olima emmere yo eyo mbozi y'abasezi munnabyabufuzi agenda kusangawa bw'olima emmere yo. Katonda yatuwa buli kimu kye tusinga okwetaaga mu ggwanga wano. We are endowed with everything in this nation. One, tulina fertile soils, tulina amazzi ge tutagula, tulina omuddo gwesobola okuliisa ente. Naye ne tuva ne tugamba gavumenti mbi. Ne batuleeta President Museveni n'agamba kati mukimanyi eggwanga lino lyetaaga amasomero amalungi, lyetaaga amalwaliro, lyetaaga enguudo. Ne batulondera ministers bayambeko okuteekawo okulondoola enguudo ezo, okuzizimba, amasomero n'amalwaliro. Munnabyabufuzi omubaka wa parliament n'avayo n'agamba mwatuuta dda tubagamba banaye muleme kulonda bano. President Museveni munnabyabufuzi era alondebwa kalulu, si bwe mutugamba. Kyendi mukwogerako nkimanyi. Buli omu n'agamba nti eggwanga alyonoonye President Museveni. Yali eri abagambye nti mukimanyi twetaaga enguudo ku ttaka lyammwe eddungi, twetaaga amalwaliro ku ttaka lyammwe eddungi, twetaagako n'amasomero. Mubangulweko ku bwongo musobole okulunda bulungi ente zammwe, musobole bulungi okulima emmere yammwe, musobole okutambuza ebirime byammwe paka mu markets. Ye mukyamu. We mufaawo ebyo byonna temubitunuuliddeko ebyobugagga bye mulina. Ne tudda ku munnabyabufuzi n'agamba mukwate ebipiira mwokya oluguudo lwe bazimbi. Benabigaana. Tosobola kubingana kubanga toli mu mutwe gwange. Wali oluguudo lwali lusiridde olw'ekipiira. Luno lwafa lwa bipiira. Luno wali wansi ng'okiira ng'ogenda. Nze wempise nga nzija nga sirabye. Togudde kaboda. Kati nze mbabuulira. Ne mutandika okwokya ebipiira. Mumala okwokya ebipiira, mwononya amakubo ge tuyisaamu ebintu byaffe ogenda obitunda, temulimye emmere mutandise kusabiriza, muli mu kulemesa n'abantu okuyambako abantu abajja muno ofuna obuyambi. Munnabyabufuzi mutugende mu parliament. Womubuuza lwa kizibu ki? Anti tuli bangi nnyo, emmere ejatulema. Mulime emmere, you still have land. Gye musobola okulimamu emmere. Naye mwekwasa President Museveni. President Museveni tabalinaako buzibu singa mukola kye musaana okukola. Natadda ku TV kubalajjanya nti banaye mulime emmere, muleme kolera lubuto lwokka, wabula musigazeeko n'eyokutunda kubanga abakubu bagakola. Naye buli kimu mumwagala mukimutunuulize. Museveni mubi, Museveni mubi. Museveni talina bubi bwamu. Mmwe mulemeddwa okukola ebintu byammwe mu budde obutuufu mukatunuulire baka ba parliament batugatteko ki. By the way, niwe batebaliiwo. I still move. Awo oba osimba kati mwami Mayanja. Bwe kiba nti ebintu nga bino bigenze mu maaso n'okubanga bibeerawo nga babaka beebulankanya mu ntuula za parliament awamu ne wa minisita mukyala deputy speaker nga bwe yasuspendinze entuula za parliament bwe kisigala nga kigenda mu maaso bwe kiti tetugenda kufiirwa parliament oba yo yennyini tegenda tuuka ekiseera nga tebakyatuulirako ddala anti ate oba bano beebulankanya weeri tulina parliament ey'11 twakamaliriza debate eri sensitive involving our external relations through the Foreign Affairs Department. Parliament is excluded. Lwaki bajja? Lwaki tusigala nga tujja mu house? President Museveni asobola otuula ku buliri bwe n'abaana be, eggwanga ne litambula. We've been talking about ekigambo dictatorship. President Museveni aleta bakyakuba ne bavulungutana nabo wano ng'abanyokisera. No. President Museveni. But President Museveni is a politician. Takolangako mulimu mulala gwonna ku nsi.
ekintu ekisinga okumunyumira byabufuzi yali asomesa byabufuzi era bereke Museveni olaba mulabe kati ngenda ku nsonga yange tumwine nafuuka ki ticha wa agriculture yamusomesa namaliriza nagraduatinga mu kkobe mundu ebyo byemba bimwegamba abaana bamwe abange tebajja kuza nekyembadde ngamba kyekino nti Uganda waliwo signals bili zibuzaabuza bachabu babajja ku mikutu nga giro oli nasasula ne data we nawulira kyagwanga we have democracy era democracy wa Uganda omuntu natandika bi reflecting ako nagamba okay so there is democracy now bwetumala mu democracy democracy aina ebiragiro nti waliwo system ya checks and balances nti legislature ekola ogwayo ne judiciary ekola ogwayo ne executive nebino byonna the denominant factor be bantu okitegedde equation bwe batali bwetu nti executive plus judiciary times legislature base bantu bwe batekiri bwekityo that is not a democracy. Now kiki kye tutandise okulaba okuva mu bwannakyemalira obwambaziddwa engoye eziriko ekigambo demokrasia by the National Resistance Movement bye bino nti parliament miezi bwezi mu kisanja kyayo ekipya because we are still in 2021 bano babalonze jjo bakoowu bebalira mu motoka zaabwe ne bawuliriza omuziki gwa XFM Galaxy FM ne balaba Bukina hakuka you know they don't kati agoberera osana webuze naye lwaki because these guys are motivated tubawadde motoka tubawadde sente nyingi tubawadde insurance omubaka yagambe balina funeral service milioni bazongedde nsanvu omubaka yagambe balina ne motoka ezibakolera oluusi amakubo okulaba nti tebatuuka late but waki because this would be an inducement omuntu agenda avulubanira omulimu kubanga gwa awarding wa tebaliyo onagambe babeera ogambye wa okay kitegeeza ki nti abantu batunulira President Museveni n'omulugube ku Uganda naga tukimulekere ne ba minister be by the way okiwulira lwaki nti Museveni agenda nateekawo ministry kankuwe education najiwa ebweru eno ba minister bameka basatu bana minister cabinet minister mchala Jenati Katahaga Museveni najabeera ne state minister in charge of primary secondary nabera nowa higher education nowa sports right they were cabinet bana kati bamala nagenda mu state house mu makagi nateekayo emmeeza nga bwakirina ebweru na wali wakola ki kakati ministries zino jane wesanga nkozeseza ministry embi ya education ye minister tebamukwatirako ye yetukira ku ntamu nasenamwe ekifi kyakola ki naye kati tunulira bu ministry buno nga bwa agriculture nti president asigala inazi project zavugisa state house in isolation of the ministry. Now fabakola okunonyereza ku nguzi mu Uganda emigozo banegisinga obukulu giva ku operation za state house bwe baka firing ne babikasuka mu ministry tewala ba minister ajja mu parliament okwennyonnyolako nenga agamba lwaki nswazibwa nze ayina abaana ekampani ebirabo mu church ku Sunday lwaki nswazibwa ku byesakozi ngagenda mu mbasanga nyono Buganda Road batunda ebisiige mabaka babwe batunulira ebichi ebisiige ne omanyirwa because I've been asking myself let's G they are demoralized, the system is bogus. Bakuwa minister nafe ne tuloza hatufunye minister baku kyalo kyafe nenga tosobola yadde okulagira kando egulibwe across the road. So kyotegeeza bimo kubibalemesa oba bikubibaleetera obutatula mu parliament kwe kuba system wetu bwekola kati kankise wansi nsisi tulina council mu KCC tulina aba executive secretaries tulina executive led by the road mayor ne ba minister babalala ndoza bana then tubeera ne council ne committees za council munkole n'empya eriwo amendment batugamba nti kati business zonna eza council
zitransactingibwa through the road mayor. But guess what? Nti nga tuli mu lockdown. But technocrats extending a companies garbage collection. Ne balongeza emyaka 10 nga tebalina gwe beebuziza. Nkubulire yaleta ode. So bakansala bazze all of a sudden ng'omugalo bagutowolezezaamuko. Ne bagwa ku report. Nti companies zibadde zituyolamu kasasiro nabugabo binit bla bla. Baziwadde contract ya myaka 10. Naye nga tetusoose ku evaluatinga performance standards zaabwe as per the old contract. Omanyi gye biva wanga waliwo omwami omu munene muganda wa president atuula gulu bino ebitongole abisuna nga adungu bwasuna eno nga KCC yenyeenya bwasuna bwati nga ministry zeetakula kati ba minister abalina ku nsonyi tebakyajja. Ngo minister wa Kampala atabaddeyo nga bongeza bano contract agende mu parliament asisinkana akakiiko akatuulako ababaka abava e Kampala bano bembadde mpulira nga bayomba n'ennabugabo ne company eziyola kasasiro wano zisityolooza abantu sente nyingi. Ndabyeko lisiiti nga edduuka lya Oloseero nga litunda ddagala nga lisasula emitwalo 10 per month. Imagine a wholesale shop etunda ddagala kubanga eddagala box bw'oba ogula Oloseero box tetugijjaako kintu kyonna tugijja mu store ne tugikuwa eryo edduuka tulibala emitwalo 10 per month. Achagede. Now, gana amalobozi gabadde all over. The companies zino zinyunyusa abantu up to the marrows. Bano ba technocrats bajjewo obuyinza okwawadinga contracts zino nga tebawuliriza betubadde tukolera. Now, oyo ye democracy yawaffe nti there is an invisible force mu KCC overridinga ebiri mu tteeka council ne tteeka nga bwe liragira. Nze mu kutunulira kino ekizibu njagadde ku diagonal kwebuuza lwaki tebakyajja olw'ensonga nti they are not involved system eba bypassinga kati ebyo ebiseera kasita sente zo zijja kwakawo kabagende babikolemu awalala until when NRA eddayo neyejukiza ekigambo democracy n'ekigambo power to the people nti abantu booperatingira mu ki mu system zino. Bino byokuba enduulu mu President Museveni akola nnyo. Singa yali atudde mu democratic system ng'akola ne banne mu nkole ey'okwewa ebitiibwa n'okurecognizing nti others are also equal contributors to national development, ate Uganda yandibadde eri ku speed ya kika kya waggulu. Kati look at how we are losing. Ababaka kati bwe baba nga batandise okubongoota mu myezi bwezi mu kisanja kyabwe ekisooka. Bwe tunaatuukira myaka 3 bakati katugambe balinamu ez'emmotoka balidde ne ku zero bamanerenda banatandika okubabanja parliament egenda mmerako emiti naye nga kiva ku ki nti President Museveni yagunjawo system yakwebuzaabuza kati emirimu gikolebwa mu State House gikolebwa mu ministries gikolebwa mu authorities so who is that person that you expect to go to parliament? Minister agende Obodi awo n'abalonzi bennyini abamu tebamanyi mulimu gwa mubaka waabwe bwe baba bamutuma mu baba mulonda kiki kyalina okubanga akola because mwami Mayanja yasooka olinde malayo statement yange nti kati ebintu bikyuse nti omubaka ne wanaaba takiise mu ntula za parliament ajja kujja kukyala azimba eddwaliro agula ambulance era nga omulonzi yalooza ekyo omubaka kyalina okubanga akola. Nze kati kiwani sikyasaasira abantu baffe bebabanga basanyukira omubaka yeetikka akasawo ka sukaali n'akaleetera omuluka bakwe kutegeera kwabwe babeereyo sikyalina budde bulwanagana nabo bwe banaakula ne bategeera nti omubaka akasawo ka sementi aba abavumye bajjamu kuba amayinja. Nalabyeko eggana abavubuka baakwata omuceere gw'omusajja ne bagumuddiza kamotoka nga twagala mirimu tetwagala muceere ogogenda ogulye ne mukyalawo. So abantu slowly by slowly abantu bazukuka buli lunaku. So one time ogenda kulaba omubaka wa parliament wa Makindye West oba wa Makindye East nga abamulonda bamutwala entyaji bamugamba akyotuwa tekyakola tekyamanya. Naye nze leero mbadde njagala kwebuuza balwanye mu kalulu basajja bawaayo bibumba byabwe olino musajja wakwatira ennyumba y'amaka omutudde mukyala we n'abaana be n'agitwale wa manerenda afune zaavujjirira akalulu ng'olaba alina appetite ayagala agende mu house eyo atuuseeyo myezi bwezi balayidde ekyo bimubuwa
tayagala nabeerayo. Number 2, baleeta speaker simanyi kino bayo yakirowoozezaako ng'akigendamu. Baatugamba olwa COVID parliament ejjatuuzanga abantu 100. Wankuwulidde nti parliament erimu ababaka nga 5. Naye jjukira nti bakkiriziganya olw'embeera ya COVID bateeseza mu zitenti naye nga babagema be twasooka okugema. Era ndowooza SOP zisinga kutegeerekeka nnyo ku parliament. So nze ndowooza nti balinawo twandizeeyo mu parliamentary house. Okiwulira? Ne twongera ku namba y'ababaka ne tuva ku 10 because 100 MPs per city tebasobola do kwogerera not represent Uganda. Tebasobola. So as long as tumaze okuzimba mechanisms eza COVID twandibadde tuddayo because nze neewunya ne bye bateesa kati kambuuze singa twetaagasaayo a vote 10 be banaakakuba bokka. NRM ina babaka abasoba mu 3 bwe baali balonda speaker lwaki bagenda Kololo. So twandizeeyo Kololo ne tubeera ne full house. Ne batuulanga Kololo. Ne tubeera ne full house ate Kololo si wa kusasula waffe. Ekitegedde twanditudde Kololo ne tubeera ne full house. Bwe tubanga tukyali mu bana 10 ab'omu tent kati manya ne speaker naye ayina kyayisaawo. Okugenda muri sesa ayina kyayisaawo. The argument is not about absence of members because bobanga parliament y'ababaka abataano gireducinze ku 100 MPs lwaki oyagala ba minister 8 baji nabo funayo abataano bamala reshe ebeera ekola. Naye nga bottom line nti abantu bagenda abakowa President Museveni bamulekera ekintu kyagulube nakyo ennaku zino contract azigaba. I have instructed you to award this contract to so and so. Tomubulira ba public procurement procedures tagala manya oli agambye bireeta bureaucracy. Ababireeta balina ebigendererwa bayagala okucheckinga excesses z'abantu. So in a nutshell tutandise okulaba ku bubonero bwa cracks mu system y'abannakyemalira. Very soon President Museveni ajja kera enkyanga ne Duleeve wetachayagala muvu. Mwami Kyaguba omu ku babaka yategeezezza nti ezimu ku nsonga lwaki ababaka abamu tebakyakiika oba ne baminisita tebakyakiika mu ntuula za parliament kwe kuba nti parliament nene parliament yaffe nene naye ate we bakuŋŋaanira yo nga parliament tesobola kubanga etuuza ennamba y'abantu abo bonna. Bakuŋŋaanira kikyategeeza house tesobola kubanga ekuŋŋaanya ababaka abasoba mu 5 nga bwe bali. Bo bennyini bagamba kampani eri mu kuzimba parliament nti bagiwadde ennaku ntono myezi mitono by the end of this year I think babenga parliament ekizimbe kiwedde. So onsuubira oba oli awo abamu bamwe bagamba nti bagire ku timetable webalisobolera okujja naye era n'okuteesa tebajja kuteesa naye bajja kujja babeere mbaweze ennamba. So eyagambye nti ekifo kitono naye ababaka bangi tebasobola kujja. Ekituufu kiri tulina ababaka bangi 500 plus nga be babaka betulina mu nga ne cabinet ministers bali kinana. Ate era bakyasaba nti tubongere. Waliwo constituencies ezimu ze bali mu kwagala okugunjawo nti abantu baabwe bangi nnyo. Mpulidde leero Makindye East nga bali mu kulajana nti babawe constituency yaabwe basalemu ova ku Makindye East bayisalemu mirundi 2. Kitegeeza balina ababaka bameka? Babiri. Nga Busiro North eyasegona tebanagisalamu. Anyway, ensuubira oba oli awo bano we bakubye enduulu tomanya they will be considered because I even looked at their letter nga eri mu minister. Naye ebintu ebimu tubitunuulira ng'ebyokusaaga. Ekituufu kiri nti leka abantu bano kubanga ekiru tetunafunako omubaka kino kisanja kati yafunyeko kufa olwa COVID. Kati batunuulire ekyamazima beekwanye embeera eno emala okuyitawo ekyozi kimala okuyita ensuubula oba oli awo bajja kudda bateesize eggwanga webanga bajja kuteesa oba balye sente zaabwe nga bwe guli babeereyo. Kati so oyo yagambye sinanyi kyemwogerako kyamaanyi enkola y'abantu bekuume obulwadde
ababaka beekuume ne bwebaba tebakiise mu ntuula za paalamenti banasobola batya okuteesa banasobola batya okuteesa ensonga eziruma bannayuganda sipiika ebyo beyekwasiza otwala paalamenti mu liseesi ensonga kyeno so bwekibanga bwekigenda okubeera olwa covid liseesi egenda kubeera yabbanga covid kyemanyi olwokuba nti katufunyemu akalembereza minisitule yagambye the rate at which Ugandans are acquiring this COVID has reduced to a minimum of 0%. That is 0.00%, meaning tetunagenda mu 1%, so tukyali mu 0 point something %. So n'olwekyo Bannayuganda kitegeeza we are reducing at the rate. Within a few months to come, if we go as we are going now, we are moving now, to reducing the COVID-19 pandemic okubanti ekwata Abannayuganda wali mu maaso third wave tuyinza obutagifuna singa empisa zaffe zigenda singa twongera okwekuuma. Mwami Kyagulanyi nga tonaba kuwummuza wansi kazindaalo of recent twalaba nti ababaka bano aba parliament baweebwa tablets okuba nti zibayambako okukola emirimu gyabwe. Ate ne tulaba nga bwe mubadde mwogera nti ababaka abakkirizibwa okubanga batuula mu ntuula zino eza parliament bayinza okuba tebasukka na mu 10, of which tulina enamba y'ababaka esukka mu 5. Can't we get other means okulaba nti ababaka bano basobola okuba nti bakuŋŋaanira awamu ne babeera nga bateesa ensonga eziruma abantu mu bitundu oba eziruma Bannayuganda mu bitundu gye bakiikirira? For example, can't we adopt the use of internet okulaba nti parliament yaffe bwe kiba nti tuli mu muggalo oba tuli mu lockdown nayo tegenda kwebaka oba nabo tebali mu lockdown nga tebakyateesa kwebyo ebiruma Bannayuganda? Ababaka baffe abo bokka balina obusobozi oba okwejjako akasente ke bafunango ak'omusaala gwabwe ne bawaako abayambi baabwe be bagenda okusobola okuteeseza eggwanga. Reason babawadde ezo tablets naye abamu n'okugiteekako atasobola, so ayina afuna muyambi amusasule asobole okuweereza Bannayuganda obulungi. Naye ekyo kigenda kubeera kwabo bokka abagamba nti kanejjeko kendina nkaweeko munange abeere ng'anyambako okukola, kubanga omuntu kati gwe bagambye nti bagenda mujjayo lwampapula ICT anamuyiga ddi. Ate ICT twali twakamutandika omusoma mu ssomero omusekendule, naye bano olwedde baali bayita mudde oli yasoma ku data mine. Ku data mine yaliyo ICT yagenda ne bamuyigiriza how to open up a tablet. Amanyi n'okuteekako data lwakuba nti kati n'omwana ali mu nasale wakwata esimu amanyi ogamba halo kya luzungu sobola okubayigire n'okuteekako sente. Kyotegeeza ababaka baffe tebaasoma nti ebintu bino babiwawa just kubibeera nabyo nga bifaananyi nti basobola kubikozesa. Olowooza kankubuulire, olowooza Basaalira, Nsereko, ono Segona be balina ku timetable ne balina okubeerawo buli lunaku? Because era babaka betulaba ne ku floor ya parliament ne Mwami Ibrahim Ssemujjungandi baba wa timetable yabwe nga yanjawulo kuzaabala nti bo balina okubeerawo buli lunaku. Lwaki bo be bateesa buli lunaku? Emitwe gyabwe gibeeyimirira. Kati gwotalaba ku floor parliament n'agamba nze ngenze kukolera bantu bange, manya n'ekyokwogera mu parliament akirina. Era bagenda kubeerawo nga batono bwe bayilawo wogamba nti baani abasobola okuteesa mu parliament nobazeewo ng'osobola okufunamu ababaka abatasuuka 100 n'obaleka bokka nga bali 10 period n'ogamba tugende naabo abalala mubeerere ebbali nga mukuba muzinadungu mukuba engalo mubeera mu mmotoka zammwe. Kubwo kyotegeeza nti ababaka abamu bajjuzaawo nnamba naye nga tebalina kyamanyi. Mulekefe abalina obwongo tuteese tubeere mu parliament tuteeseze eggwanga, mwe abatalina mubeere ebbali nga muweza ennamba. Tulina ababaka ba parliament bwe bati ate bakituyambye nti n'okugenda ebweru tebakyagenda. Singa abadde bagenda ebweru eggwanga buli omu ekyamulowooza nga manyi nti agenda kuddukira Nairobi, agenda kugenda mu America, bagende bayise ebivulu ali ku ludda bange mulimu abalokole simanyi baani be bagenda okubeeramu. Anyway
eggwanga bwetyo bwetambula nga tulina abantu baffe bwe batyo betwetaaga babeerewo nga balina be bakolera abantu n'abantu bamanye nti naffe tulina representation in parliament. So bino bwe binaba bigenze maaso nga babaka bebulankanyiza tebakyalabika. Deputy Speaker wa Dembo okuba nti Parliament agitwala mu luwummulo olw'omwaka. Ne Speaker wanajja nga Deputy agambye kananka asooke ekiteemu Speaker akikwatemu atandikire ku order paper. Ye tagenda gamba nti ono mbaka yakamala wiiki 3 nga tabirundi yagenda kitandikira awo akivuge naye kati wanakiwummulamu naye nga wayiseewo mwaka mulamba ono akomewo naye akikwatemu tutandikirawo tuli omubaka aliyerira akasente ke bulungi kati wali amubanja kati batambula endabirwamu ziri waggulu fe batuyitako batukuba ofufuufufu twabalonda mwabalonda ne babawo emmotoka ez'amaanyi omusomesa yamusomesa afuna emitwalo 4. That's where I cry for this country here. Omusomesa ali mukulaja namupa emitwalo 4 kati gwe njagala esenyo n'olijjawa yadde eryebaka nemukyala wongo owulira nti oli afunye mmotoka ya miliyoni 2 nga bwoli musomesa bakubanja n'okubanja kukaduuka wewalya sabbooni. So mulimu ebintu ebimu naffe bitulaba nga birina okukyuka. Education and health tetugenda kugitweringa ku parliament bo tebakkiriza nakwasanako muno gwa nusu babagamba nti oba twala emmotoka miliyoni 15 mugulemo bonna baalanja ne bagamba tekisoboka. Mwena tuwa miliyoni meka? 2 ng'owunzika. Okay. Bannayuganda mumanye eggwanga lino bwetyo litambula tugenda kubeera bwe tuti naye twaniriza bannaffe 1 kuno kulabula mwe bataxi drivers omutandise okubba ensawo z'abakyala mu taxi ogwo omuzemu gukomi n'akalaba bantu babiri mukwano gwange omu mukyala we bamubyeko ensawo wano ngo ova ku lwaire ogenda wali ng'ovaano wa mukwano gw'oti okkirira bamubireko ensawo ye mu taxi mukyala wa musirikale waffe. Omulala ku Jinja Road yabadde ava Nakawa ayingira kibuga bwe yafulumye awo balondera ku Electoral Commission naye bagaye nga bagisitudde nga mulimu n'amasimu. Then buno obufubuka obuli mu kubba abantu mu Makindye please nammwe ebintu byammwe mubikomye bye muli mukola ne Ragadi bamuyingiridde era ngenda kumusaasira. Waliwo obufubuka buli 5 buli mu kutambula ne Jandia nga bugenda buyingirira abantu mu nyumba naye I think tugenda kukyusa mu nkola. Mwebale okuba nti mubadde naffe mwekume COVID-19 abayise ebigezo mbadde sinaba kubeebaza abasinya 6 by the way yadde babadde batini abakoze ebibuuzo naye abayise bangi. Tweyanziza nnyo tweyanzege mwami Kyaguba mwami Mayanja Sibula abatulabye. Bannayuganda bannange mwami Kyaguba nga atutwala speed mbadde nsoma mu petition ye Nansana municipality naku z'omwezi 24 lujja kuba lwakubiri ku ssaawa 4 mu courtroom 6 tugenda mu kooti. Nze bino binnyumira omwami yawangula akalulu be yavuganya bagamba empapula ze yali ayina za werodingi oyo kyako wano n'oyo kyako nawali n'olujjuza ne luyoka lujja naye ekibuuzo ekyamubuzibwa kyangu nyo bw'oba wasoma leeta empapula akaya wakayima musoke ddayo osome bino ebintu tebiriko round about tuula mu classroom emyaka 4 emyaka 2 owone n'ebino bye weekuluntaza otambula omagamaga abalogo be Masaka tebagenda kutaasa mu kooti oli owewoyima ye yafuluka genda mu kooti osome basebe ne banyabo ababaka tulina ebizibu mu demokrasiya naye ate mu bizibu tuleme kwongeramu bisejje bano basegirinya defense eri ku kimu mutebamusavi is that the gist of the case ne kooti nazo zirekerawo tuwa road deal ensonga z'ababaka ba parliament ab'ekibugwe nsonga zandibadde matter of national importance. Koti yandikyusizaamu ku technicalities ne following gists za petition segirinya empapula ze ziriwa oba bamusavinga oba tebamusavinga ali mu kooti. Tweyanzege mwami Mayanja wano sigenda kubanga nsukawo naye mwebalenye mwenna ababaddeko ekibuuzo nno waliwo eyampeereza ekibuuzo nga kigenda wa mwami Kyaguba naye
nga bamwetaaga okuba nga akiddamu ekyokuba nti yali yesimbyewo okuvuganya ku ky'omubaka mu East African Legislative Assembly era nga bwe yayogedde nti ababaka bali useless nga baagala annyonnyole ye bwe yali agenda mu yala yali agenda akolaki nga omubaka wa Parliament era nga awo wenyini wengenda okuba nga ate mpunzikira show yaffe y'olunaku lwaleero kyakuba yatya akalulu ababaka ab'omu Uganda balina nti batugattako naye ababaka ba East Africa kubanga twetaaga okuba nti tuongeza ku butale ku markets, tuongeza ku security, tuongeza ku social economic of our people. Bali letaga bana abantu tebatesa abeli. So bali abeli batesa bana abantu tebatesa. Mwebale nnyo mwebalire ddala wano sigenda kubanga nsukawo era nga njagala okubanga mbategeeza mu ngeri emu oba endala anti Twins Unisex Salon bakutegeeza nti gwe ayagala okubanga okola dreads ennungi oba okusala enviiri ennungi bajja kubanga bakolako enamba yawe esimu eri 0773 449200. Itas Jewelry naye akutegeeza nti yeetaaga ebyokwewunda byonna abirina ku namba y'essimu 0751963993. Mwebale nnyo ababaddeko kampuzikene Village Mart Supermarket eri gwayagala ebyomunju 0701577435 ye namba kosobola okubeera nga obasanga basobola okubeera nga ate bakolako mu ngeri emu oba endala. Manya nze Omumbejja Luwedde Lilian, producer abadde Mwami Roger Studio Habwe, abadde ku kamera y'omukyala Elizabeth Musitwa, ate nga director ye Mwami Jeremiah Mukibi. Kambagalize weekend ennungi mweraba. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.